omukazi yenna nga omuzaddemu abaana nga mukyala bumaze naye akabanga ne guba omwaka gumu n'alayira nti nze naawe ŋŋaanya okukkanya nkutwala mu kkooti asobola okukuwa obutwa asobola okukutema omukazi mugulye bugulizi luggi lwa mmotoka mugabe bebi tuula wano mukwate ku lugoye lweme kugenda mu luggi ddamu luggale weetooloole liyingira omutto musibe omusipi mugabe bebi oli seefu ekyo kyokka bulookinga abadde amukwana nga bamaze naye emyezi egi namugamba todda toddamu kunkubira simu toddamu sajja akanya kubuuza nti lwaki ongize nti toddamu nze ensonga zange zeezo omukazi kati kankubuulire ne bw'aba maama nabbanja bw'agwa mu laavu tasigala kyekimu ebyomugaa nti omukazi omusanga agenda Sembabule n'omuzza ennakatooke awo bamukwate buli mukazi yena gw'osanga alina gy'alaga n'omukyusa abadde aliddeko gy'abadde n'atakkuta kati agamba ono yagenda okummala ekyoyooyo ndala n'omuteekamu enalaga nti kamale gagenda obudde bw'oli mbuweemu bino byo bagamba abakazi tebalina pulogulaamu aba nayo aba ne pulogulaamu naye olw'okuba nti gwe omudisappointinze mu pulogulaamu yo of course ajja kunoonya replacement talina gyadda eri yasiibudde ate gwe omulaze nti olumaze okwegatta akamu eddakiika zo 3 ekyoyoyo kigenza odduka kati yakola ki kawa abeeteeseteese obudde ng'omusajja ganasanze ekikazi mwana mu takisi nti zina pulogulaamu n'enkikyusa yabadde ne pulogulaamu kweyadde azze kulaba Faluuku naye Faluuku olw'obutiitiizi bwe dakiika 3 ze yakozesezza kati yeze ennaku 3 aziteekewa kazi we yeetegese ng'amutwala bamugambye amuwe miliyoni meka n'ennyumba amaka ge kansanga gasoke bagawo omukazi alabirira abaana bagamuwadde si kusooka baalaze eddirwa olaba Mabike bamukuba ekigo nkugambye kyekyo nagamba nti omukazi bw'atakukuumira ssente akusuula banga eno ensonga mugirabanga entono naye nnene omwami ono tumubeereko Mabike ayinza okwekola ekintu bwe mutyo bwe mwazannyisa kantinti MP kantinti mumujjukira kantinti nalaba yeekola ekintu weebale nnyo era naye mukazi ono omukyalo omulaba nze Faluuku nkikuddiramu wano nkikugamba teekawo 2 abantu bana bali mu support nga tutwala omusajja mu kkooti tukole eki tukole bwe tuti mulimu omusajja we era gwe kiweemu ebbanga ttono nnyo mwabo bennyini mugenda kuvaamu omusajja amukwana kubanga kiri nakikubuuliddewo mu ntandikwa wali nti omukazi kyangu nnyo okukyawa Faluuku olw'obuntu obutono ennyo ono omusajja bw'akoze anti omukazi omuwa ekiteeteeyi kiramba bwe kiti nga kirabika bulunyo ne kuddemi kwa kibuze kyali kirabika bulunyo n'akyambalamu bulunyo nga kiteeteeyi kinnyumidde naye ate peesa lisukkulumye nga ye ku kiteeteeyi kyonna epeesa lye lisinza omusanyusa abakyala babategeera nnyo abakazi bwe batyo era wano gwe manya nti ali mu kupushinga kino omukyala aswaze bbaawe ye kyatamanyi nti akola nsobi yeesimira obunnya kubanga nakugamba nti lweyagaliza muka kitaawe olutta nnyoko olwaleero kubamu akafaananyi nga kitaawe nyina yamukola bino goloza nga ye omukyala yandiresipondinza atya anti omukyala yagenze mu kkooti n'agamba yategeezeza kkooti nti ennaku zonna omukulu abadde amutyoboola obukyayi bw'abadde amulaga takyasobola kubeera naye era obufumbo bwe kyekiseera kyekyo kyenkugambye Faluuku omukazi nga yakukyaye ayina embale yaziraze kkooti embale ayinza n'obba abadde amukuba bya mukwano abasajja tukuba mu bakazi baffe empi olw'omukwano ng'olaba omukyala we ava ku mulama n'obuga naye bebi obadde ki n'onkubamu oluyi kati ayinza obba nga omusajja byamukubanga eby'omukwano ono omusiguza ali mu kumupushinga nti bifuuka eby'obubi era wagenda kuyita akaseera katono ng'amaliriza guno omusango nga buli kimu kkooti nga bwe yakifayirinze nga kiwedde alinnyo ennyonyi awummuleyo emyaka gyegi addemu alengere nti kati Uganda ani akikubye ti ate kati Muhammad Seggirinya z'ayina nzibu tyokakasa nti ye ataayize ate omuntu ye bwato bw'aba bw'ayingirira ababaka bonna amala basuula omukazi nga bwatyo mwetezi era kati ojja musanga nga yeetega beemupya banagenda mu conferences n'abeereeyo era wajja yita akaseera katono abuukire omulala ne lwakuba nti ate kino kyakoze kikyamu bamubuuse era n'omusajja bw'anajja najja kujja kunyumirwamu buki
Bunyumirwa agende mbu Mabike talina busaasizi kubanga bwe yali yakazaala emyaka 18 omwana waabwe Jero Mabike yamusabirawo akaboozi. Teri musajja musiru ayina kutuuka ekyo, teri musajja musiru kutuuka ku ekyo Faruku. Bano abakazi baffe bafuna ababajja ku mulamwa ne bamukuliyetingira emboozi. Kati eyo emboozi mugambe bugambe kubanga ina actual sense naye akimanyi tekyabaawo. Bwe yamusaba akaboozi nga nakawere. Tasobola. Gwe Faruku olaba nti eri omusajja omusiru okutuuka omukyala agenda bugenzi mu nsonga ze za kikyala n'omuwa obudde. Ate eri agambye mwezi. Ate n'agamba. Weebale nnyo ye gwe kirowoozaamu. Ono banga mwenzi alina line namba. Omuntu alina line tesobola kugumiikiriza ono akale. Faruku ekibonyaabonya omukyala. Leero ntera nnyo okuba ku saidi yammwe abakyala. Naye ku nsonga erimu okutwala omusajja gwomaze naye emyaka 18 mu kkooti ne giba emyaka 2. Nabagamba nti omusajja kasita mweyambula ne mubeera awantu wamu nga muliwo babiri tandika omukuumira ebyama. Kubanga oswala aswala. Ebyowooza nti nno kanswaze omusajja wange mutwale mu kkooti nkole bwe nti naawe oswaliramu. Ate gwe mukyala ndaba essaawa eno oswadde nnyo kubanga abaana bo bakuze. Bagenda kubibakola abalenzi. Nagamba nti kyosiga kyokungula. Gwe bonoba mu bukadde bwongo otudde nga bamaama ba Mabike batudde mu bukadde bwe balaba owere ennembya mutabani waabwe. Naye bwe kwama wali kuwangaaza ate bano abantu Katonda abawangaaza. Ajja kuba ali awo naye omukazi mutabani we gwe yawasa abikole babimukole. Omukyala abaleete awase naye babimukole. Kubanga nakugamba nti byoyagaliza muka kitaawo lumala lusse nnyoko. Omukazi agamba kkooti agamba nti ng'akyabeera Bungereza yayambalira Mabike akateeteeyi ng'agenzeeyo okwetaba mu lukuŋŋaana olumu. Kyokka Mabike olwatonnya ku kisaawe e Manchester n'amukubako eriiso eryo. Anti Faruku bino byenkugamba nsobola okukwana omukazi nga njagala mukazi wa waka nga saagala mukazi wa kunyumirwamu. Kati ate ye omukyala ng'atambulira mu mbeera ya munyumirwamu so busy n'omusanga nga ayambadde akagoye nze ngenze n'emikwano gyange ampeebudde. Of course ng'omusajja alina obuvunaanyizibwa nina okuyomba. Nenkubuuza lwaki wayambadde bwoti ng'okimanyi nzija mu conference. Tereeza mu conference omusajja tasobola kugendera mu kinu. Nyambadde suuti gwa ondisivingira otya mu kakete k'olugoye. Omusajja yenna alina obuvunaanyizibwa ayombesa mukyala we. Ate mwe nammwe abakyala mukyegendeze nti bw'olaba ng'omusajja takufaako buli kyokola manya akweyambisa bweyambisa agenda. Naye mwe bwe muyita ensobi ti omusajja wange annyombesa anvuma nga nkoze kino oye musajja omutuufu akwagala ensobera ekwagala yeekugwa kubbwa. Tugende maaso nti bwe yabeera e Bungereza Mabike teyamuganya kukomawo mu Uganda era yamuweerezanga ssente zongezeeyo visa agira abeereyo kuba yakomawo ku kifuba. Yali akyateekateeka wakaawe. Mabike teyali muliga tendiga yamutomera. Ne wano we yali yalina naye abamwagala be yabeeranga nabo kuba naye muntu. Bwe yakufuna akyakiriyalinga kkubo akyakiriyalinga landiwe. Ojolandinge nga tewali nnyonyi disorganizinga. Tewali traffic weebale nnyo. Kati bwe tewamuwa budde bukiriyalinga traffic oyo jengo oyitawo buyisi. N'ogwa mu traffic. Abakyala balandinga batya? Oteekeddwa omusajja okuteeka ewaka nga buli kimu omusajja akikiriyalinze. Ng'empale z'abakazi ate bakyalawo zigenze kuba kati gwe ofuuse mukazi. Bano abakyala ababadde bajja omulabako ateekeddwa okiriyalinga buli nosense abaddewo alyoka akuteeka ewaka. Ye musajja omutuufu era y'ensonga lwaki Faruku kwena ensonga omusajja yadde kkooti yasaze bw'etyo omusango but still ffe ng'abasajja n'abantu abamanyi ebyamaka already kati basapootinze omwami kubanga omwami akuumye ekitiibwa ky'omukyala Faruku tabyogedde. Otegeera tayinza okuba nti omusajja asobola okugamba nti nange mukyala wange takola bw'ati namusanga n'abasajja tabyogedde. Akuumye ekitiibwa kya mukyala we ekyo kibayita omusajja omubuulirire n'omuteeketeeka obulungi. Njagala ombuulire Faruku buli lw'oligwa ku musegula gw'omukazi yagalagaana mu mbeera zonna ajja kumala naawe akuvuze ku sayidi gy'aliko ey'okukumalako ekitiibwa kyo ng'omuntu. Abasajja twegendereze nga abakyala betukwana. Osobola okukwana naga nti obugagga bw'omusajja buli mu mukazi ate n'obwavu bw'omusajja buli mu mukazi. Kubanga omusajja akeera ku makya n'akola n'amalo zikuŋŋanya ne ziwera n'awasa
Obigenda by'omukazi waka kukuuma bugagga bwa musajja. Bitegeera? Yes. Era omusajja akola sente n'aleeta azikuuma. Kati ono yalina sente ze ntonotono n'aleeta azikuuma. Mabike. N'aleeta omukyala azikuuma. Kati omukyala gw'aleese azikuuma azikuumye bubi kubanga amaliriza azitutte. Olwaleero abasajja abali eyo nga bagamba nti kojja yembeera mu empitamu. Kubanga mu saidi y'okunyigirizibwa ebiseera ebisinga nti bano bamaama banyigirizibwa lwa butamanya. Faruko waero olw'okuba nti omukyala nti abakyala tebamanyi kwenda. Era teri mukazi ali mu maka ayenda nnaku 3 ne batamukwata. Anti takumanyi. Kubanga ffe wano bye tukulanye twera omukyala wange sikyasobola kumukola bwenti omusiguze byakola. Omukyala ye mukyala gw'okwana ku makya ng'abadde ne boyfriend gwali naye n'okolamu akantu katono nnyo boyfriend kaatakola amubulookinga mutuddaawo. Nakyo kijja kummalako emirembe ono ye mutuufu kiki kiyinza n'okukuba nga ndinoono namubulookinga byakirayo ba forever. Namubulookinga forever nga wamukwanye ku munaana gwe kwana omukazi muleeteko wano gwe tuli kwa kamwezi mutwalekeyo mu sinema mutwaleko ku swimming pool muleeteko wali wansi mu restaurant mugulire ku mmere muteeke mu mmotoka mugulire oluggi lw'emmotoka lwokka lukumala okukyawa baayina omukazi mugulire bugulizi luggi lwa mmotoka mugabe bebi tuula wano mukwate ku lugoye lweme kugenda mu luggi ddamu luggale weetooloole liyingira omutto musibe omusipi mugabe bebi oli seefu ekyo kyokka bulookinga abadde amukwana nga bamaze naye emyezi egi n'emyaka anti tabimukoleranga. Kyo abasajja tubagamba mweke abakyala bammwe abakazi bano bagenda lwa keya. Ono omukyala ekimutwala olwaleero omusiguze alina omusiguze awamuwa bukeya. Mabike alina omusiguze. Alina omusiguze awamuwa bukeya. Kati yeerabidde nti ne keya Mabike yazimuwaako kubanga Mabike takyalina budde. Talina keya. Kati omukyala afunye keya okuva ew'omusiguze amugee nti va ne kwoyo omusajja. Musajja kyakwagala ng'akola bwati ne bwati. Kati omukyala abamu driving bibano ba boyfriend waliwo omusiguze era gwe kiweemu eddakiika ntono nnyo amakekooti tunamala otutereeza obulungi nnyo addayo bweru. Omukyala asobola okukyawa omusajja gw'abadde naye emyaka ng'etaano mu ddakiika ng'omuggulidde bugulizi luggi n'omuyingiza n'omusiba beroti n'omubuuza oba esi temuyisa bubi kyokka n'abulookinga oli n'agaba n'abasiru sibalabanga n'atandika okuga nti abasajja abakyamanyira avu gye bali anti abakyala bo Katonda yabatonda nga yeerabire emyaka 18. Kojja olimba lisaaki ono omugjawa kati nze kojja weggwanga okyambuuza lisaaki mbeera mu bantu olunaku buli lwakusatu eyo gundi counseling gyembeeramu oba mu bantu mba mu bantu nze nga tebannafuna butakkaanya abaagalana butuuka kwejjirayo byambi mbagamba mujje bameka babiri kubanga Faruku ebintu ebino by'abakazi ewaka byebintu ebiri simple nga bakugamba bikutera ku sowaani kuli olya ne weekomba n'engalo ebino by'abakyala awaka ne bagenda biwoomerera biti biringa mubisi gwa njuki just omukazi kimu kyokka kye yeetaaga kubitegeera byebiriwa era mbyehandolinze ntya kubanga bwa buntu butono nnyo omusajja wange bamukubidde bamweza message ya ddiya omwami wange akeerewamuko katono ebweru omwami wange ayina emikwano enaku zino alwalwayo keebweru ekyokka omukazi kimala okumwagazisa okgenda nabulookinga bonnabamuliko sajja gwenfunye ye mutuufu abakyala bwe bati abakazi beebo Faruku era omwami ono Mabike ennaku gy'ayitamu 10,000 z'abasajja eyo gye bali baziyitamu naye olwaleero omuntu yenna agenda okujja okwogera ku nsonga z'obufumbo bw'anaaba mukyala agenda kugamba omukyala kyeyakoze kituufu naye bw'anaabanga mutuufu omuntu yogera ku nsonga z'obufumbo asooka alaga omukyala ensobi gy'akoze. Wulira Mabike we yanona omukyala ku kisaawe Entebbe yamuvuga mutwala wa maama we e Buddo mukyo mutwala mu maka ge Kansanga lwaki Mabike omukyala gw'okimye gw'oyagala lwaki omuvuga omutwala wa maama wo akiri yalinga landiwe tayagala mukyala we afune ebintu bijja mu disorganizinga amwagala era ono omukyala agenda kutomufuna musajja amwagala ng'ono tasobola abaana gye bali bajja bbaako ne bamwagalako kati ate bagenda okuddamu omwagalako bagenda mwagalako mujjako byajje ku ono yajje wa Mabike
Faruku ntune mu kamera nkyogere tunula mu kamera omukyala Mabike maama w'abaana nkusaba ddamu weekube ku mutima bano abakwetoolodde abakuubiza ntwala omusajja mu kkooti mwawukane mukole biki kooti yagumaze dda kooti yagumaze dda ayinomuwa miliyoni 3 buli mwezi naye bano abakuwaga otwala omusajja wo mu kkooti mufune n'obutakkanja byonna bye bakupulaaningidde ate ne bakupulaaningira bikujjako bagenda bitwala nkugambye bagenda bitwala kubanga essaawa eno omukazi sensi zaalimu tategeerekeka tasobola kwesalirawo ategeerekeka era olwaleero kkooti we yakawaŋŋamudde olwaleero kkooti we yakawaŋŋamudde nga bwe tukiraba bano nti bukedde tuwandikiddemu nti kkooti yakawaŋŋamudde yazzeyo dda neyeebaka kyabugazi kojja kubanga omukazi nze mpa ensonga amala kugwa kigwo lwaki Mabike yatwala omwagalwawo gw'ojjenga amaka weegali lwaki omuvuga omutwala wa maama yali akyali mukyala we akiri yalinga ki mukyala wo osobola omutwala wonna w'osanze ekitali ku mukazi bati omukyala yenna ng'akyajja buzzi sobola omugamba leero sijja kutwala waka oyina ensonga zo ng'omusajja okyatereeza waka gwokimanyi nti fe abasajja tukuba fuuca mbakazi nga tugenda kubeera nabo naye ng'omukazi akyalowooza bbaawe abasajja tulwawo kiri yalinga abasajja tulwawo gambye omukazi ku ssaawa 8 ke twamukwanye tumuleese naawuzzeemu byabadde tawuga abulookingirawo omusajja gwadde maze naye emyezi 3 namugamba todda toddamu kunkubira simu toddamu sajja akanya kubuuza nti lwaki ongize nti toddamu nze ensonga zange zeezo yagudde mulava omusajja yamukubye kiisi mu mmotoka gwe togimukubangako what kiisi yokka mu mmotoka n'abulookinga bonna baalinawo kiisi yokka mu mmotoka gwe Faruku njagala okere ku makya okola obuntu butono nnyo ku mukazi wo keera ku makya muge bebi kankufumbire kamere mukamulira akatonda kamutwalire mu buliri osirike agenda kwagala emyaka emirala 10 ng'ekyo tannakyerabira kuba abasajja batono abasobola okukikola ekyo kanga kimuli ku bwongo anti bba bakazi beebo era gwe bulabanga mukazi nkugambye omukazi abeera anoba singa Mabike ono yafunye okukozesebwa eri bakkojja abakugu oba abantu abakwata ku nsonga z'amaka abakugu n'akwatamu katono nnyo mukyala we tamutwala nabweru just namukyusa mubukyusa n'amuteeka wano mu Mombasa mu Highland z'e Mombasa ne babeerako ne batona mbuuza mukwano ki ekikutabula omukyala yandivuddeyo ng'ategedde nti waliwo abasuulira eddagala mu lujja batabuke ti wateekwa kuba waliwo abatusuulira eddagala tutabuke omutwalako butwazi wa awo yandikitegedde nti kati waliwo abamusuulira eddagala ewaka batabuke anti omukazi aba asibye ebintu omusanga muddira kugamba ngenda n'omuyita n'omuzza mu kisenge era omusajja omulamu obulungi akwatirawo omuliro n'okwatamu awo omuliro n'okwatakwatamu eddakiika zonna bwe zibeezi biri n'omugala wonna abatwebaka ebintu jja bino naye enjakuga nti kambijje mudde abagenyi bajja bisangayo tubizze mu kisenge yennyini abisibye n'abisumula n'abizza mu wardrobe mwabijje natandika okumyanaga nti waliwo abatutabula naye gundi onaleka Faruku ono mukwano gwaffe byaŋŋamba tatwagaliza kati bonna abadde bamwetoola bafuuka balabe be nabikubuulira nebatenga Faruku kugenda kwa mukazi wange abaddemu engalo ye mukazi nakugamba nkukoye siri kuddira gwe n'omuzabuza mu kisenge n'okwatamu katono yene bwekisanga omusajja bano abatava wange ng'alinamu eccupa eri omanyize Faruku nakuganza sitereeza bakanga omusajja munafu era nze abajje wange mu counseling nsooka kubuuza mukyalo oli satisfied n'omwami wo kyonna kyambuulira ekibulamu ku counseling esookerwako kyentereza yasooke tumuwa eccupa atereere kubanga abakyala ebibano bya bitono nnyo gwe mumme sex ewaka kubanga ne science atulaga nti omukyala lwatafuna sex amala aluzinga sense of human ono kyebaddeko owa Mabike Mabike yeefudde bize okitegeera yefuula bize buli lwefuula bize ofuna abayambi ate abayambi baba batwazi teri alumirirwa nga talina kigendererwa Faruku olwero nakugamba nti omuntu yekka agenda okusigula mukyala we oyo gw'omuwa omutambuza Mabike achekinga emikwano gye mikwano gye mulimu mu mikwano gye mulimu kati bamwetoolodde abatutte omukazi obanga naye munnamateeka ng'ate n'ebigenze biyise mu mateeka kyogamba ani tasobola kudifendinga munnamateeka munne Faruku oyinza okuba wamawulire nemba wamawulire nenkuwaayo direct okujjako era bwe nkuwaayo mmanya nti nkufitina ekitegeera alina ensonga lwaki bano bennyini bwolaba bamugee nti gwe tojja mu kkooti tujja kugusala
alaka yabategeera nagamba gundi naye sijja kugenda sijja kugenda mu kkooti kutyobola mukyala wange yabadde mukwano gwange mbadde nayo n'omukazi wange n'agamba kansacrifice bino byonna yasacrifice but Allah agenda mmugerera ekirala. Kati tugende mu maaso. Omukazi agamba nti yategeeza nti yategeeza nti yava ebuddo ku mpaka n'agenda ekansanga mu maka n'asanga mu kinaabiro kyabwe nga mujjudde obuwale bw'abakazi enkumuliitu. Okitegeera ebiwandiiko ebiraga nti alinayo n'omukyalo omulala bwe ebinaabiro bya Mabike yasangayo obuwale. Andi kyekiri kye nagambye Faruuku nti baabakyala banguwa okukyawa okugenda mu relationship endala naye omusajja akeerewamu bwe butonde bwabwe. Ti Faruuku nyinza obba nina abakyala babiri nga bonna nkyabeetegereza netukanenga nti kaŋŋende n'ono. Kizibu nnyo omusajja okukola decision kubanga fe abasajja tutya okulumya naye omukazi tatya kulumya. Abakazi bo tebeetegereza. Leka kulimba kati Faruuku eyo kirasi ndala gyolaka gyoyogerera omukazi kati yo kankubuulire ne bwaba maama nabbanja bwagwa mu laavu tasigala kyekimu. Tenula mukama. Yes. Bwagwa mu laavu maama nabbanja tasigala kyekimu. Ne bwaba nabbanja. Ne bwaba maama nabbanja bwagwa mu laavu tasigala kyekimu. Bonna beeba. Ne bwaba ne bweyandibadde Queen w'Ebungereza nga yagudde mu mukwano tasobola sigala kyekimu. Abakyala nti bo baatondebwa nga bakwagalibwa. Kati bwafuna omuntu Mr. Right nga amwagalidde ddala ebituufu tasobola sigala kyekimu ayiwawo omubiri. Tadda ku birala agamba nedda ono ye wange. Kyuba nti abakyala be basooka opositinga mu relationship gye babeeramu. Omukyala yasooka okupositinga relationship gy'abeeramu n'abagamba ntiki musajja wange. Why? Anti yamaze okugwa mu laavu ate omusajja akyali mu kwetegereza. Gwe bino bye tubeereramu okwetooloola. Ye nga yakkiriza dda. Ono ye wange mwe mbeera simanyi mukyetooloola tumanyi tusooke tubeere n'ebbali nakuga nti ssebo nze nakkiriza dda. Anti ye omukazi wakkiririza okwebaka naawe aba amaze okukwagala. Aba akwagadde kyova olaba nti ne bana abanneekolera gyange kyangu nnyo mujja ku kkuba wali n'omuyingiza w'omuyingiza nti mugenze kwegatta n'akuwa amazzi. Process yokka eno ey'okutambula nga mugenda we mugenda okisisinkana ye agwa mu laavu. Feeling azijjawo. Anti beeba abakyala. Akulabye oli musajja unya bulungi akawoowo oyambadde engatto yo nnungi oyambadde cekitiyo ekyokka omukazi agenda abigattamu. Ebyokka omukazi agenda abigattamu agenda otuukayo nga feeling azifunye. Bazifunirawo immediately mangu ddala kubanga yo omukazi kalwa mutonda nga wakwagalibwa ne bwoba muguze kukuba nga mumaze ebbeyi genda nga omuwaana ng'olabika bulungi mutuuka eyo gwe wagambye 11 n'omuwa omukaaga kyova olaba nti abasajja abagezi babbye ssente z'abakyala. Abasajja abatamanyi mukwano bababbyeko ssente. Bababako ssente batya. Kati ekisumbuwa Mabike mukwano mutono bati nga ye mukyala wa mwaga naye obudde bwa laavu ya mukyala we ntono. Talina budde bwa mukyala we naye ng'ayagala amwagala kubanga Faruuku agenda mu lujjudde lw'abantu n'olayira kino ng'omukazi tomwagala bamala kugwa mu laavu n'abasajja ne baagalanira ddala. Anti omukazi agamba era omukyala alowoozeemu ebintu ebi bibiri. Kino ky'okoze omwami wo bagenda kukikola omwana wo omulenzi. Bagenda kukikola omwana wo omulenzi. Leka ate kujja. Bino bye nkugamba Faruuku mbyogera through experience. Bagenda kukikola omwana wo omulenzi. Ojja kuba wakambo kadde bw'otudde mu ddiiro n'amawuli naawe ogasomeko. Omwana wo nga bazadde ba Mabike bwe bagenda osoma amawulire galo babe bali mu kugasoma nga balaba omwana gwe baleeta kubano yali abadde afuuse muwala waabwe afuuse ekintu ekirala akyuse. Faruuku omuntu akkirizibwa kukyuka ng'afudde era okufa manyi kitegeeza kufuuka. Tesiyona abadde atambula gwe tumanyi naye ng'okyali mulamu omukyala yenna akutwala mu kkooti nkiddamu Faruuku n'akusimbya n'omulamuzi n'akuteeka n'omulamuzi
mwegenderezenga nnyo. Omukazi yenna nga omuzaddemu abaana nga mukyala bumaze naye akabanga ne guba omwaka gumu n'alayira nti nze naawe ŋŋaanya okukkanya nkutwala mu kkooti, asobola okukuwa obutwa, asobola okukutema, aba mutemu. anti ekkooti esobola okusalawo omwami tusoke tumusiba emyaka 10 ku ekyo kyakoze nga totunuulidde ensala ya kkooti nti kati yagonzezzaamu. Sologa nti obadde okola ne mob justice ewaka, famire eri awo ejjudde gwe okuba maama w'abaana, ekitegeezo olina internal conflicts, anti ezo internal conflicts basobola okumanya nti tusobola okumuteekawo n'alumba omukyala n'amukubira gy'amukubidde, tusooke tumugye ku mukyala agende eruzira emyaka 10. Omukyala yenna agamba nti tugende tugasimbagane mulaba edduka. Mabike kye yakoze n'akkakkana n'asala omuliro n'agamba sigenda ku exposinga mukyala wange weakness ze. Kye yakoze Mabike n'agamba sigenda mu kkooti kwako mukyala wange bujulizi, sigenda mu kkooti kuswaza maama w'abaana bange, sigenda genda mu kkooti kwogera ku maama wange kintu kikyamu, naye nga naye ayinza obba ayina ebikyamu ebiri mu mukyala. Ayinza obutaba myaka 18 yetamulabyemu nsobi azoogedde tazoogedde. Era nze ono omukyala kyemusaba kiri ekintu kimu, ayinza obutaddamufuna musajja amwagala nga Mabike. Anti abasajja b'ennaku zino baagala abakazi emyaka egi nazzaawo omulala. B'ennaku zino twajjiddwa emitimbagano, social media biki ejo biri okwo, tulina TikTok, biba abakazi byagenda okuwa bikulaganako nga tonnamusisinkana. Kati teberezaamu omulembe ogwo, omukazi otakubamu kafaananyi ku myaka 18 gy'omaze n'omwami wo n'ogamba kangumiikirize. Omukazi yagambye mu kkooti nti era ayina omukazi omulala bwe yazaalamu n'omwana. Anti olaba Faruku okitegeera ebyo byonna tebinobya mukazi oli bwe yajja naye mu kateeteeyi era ebyo byonna tebigoba mukazi mufumbo, kubanga ne gwogenda ofuna agenda kwana, ne gwogenda okufuna ajja kuzaala omwana ebbali. Ogamba nti onoba lwakuba onazadde baana gy'olaga ayina 8 buli omu ne maama. Ayinza okugwa mwoyo ate. Oyinza okugwa mwoyo, anti tasobola kukuwa kirungi n'akuddiza kirungi. Bw'akuggyako ekirungi akuddiza kibi. Era ne kana akaloozo kagende eri abasajja ng'omukazi okyasobola omuhandolinga anywera ewaka, munywerezeewo nga tannagenda. Kubanga bw'agenda te Allah gwaddamu okukuwa akubisa oyo emirundi egi. Agamba nti oba ekyasoose kikuleme kati kankwongera omuliro. Oyina kunyweza oyo gw'oyina ewaka. Mungu wate wakola. Ye bw'atyo bw'ageraga nti oli akulemeredde nti kati kankwongera omuliro, akulekerewo time eya penitence. Bakuteeka mu kabuli. Ogwe nti lwaki tewanywerera ku kiri. Kuba yanoonya misango gikulemye gy'anaakuwozesa asobole okukwokya. Tuwatula omukazi nti ng'ayomba nti ate gwe waddako ng'afumba n'amazzi ekiro nangaawe weebakiranga kuyiira. Omukazi asemba yagambye kkooti nti akagalo ke akamu katuuka n'okukutukako bwe yali alagirira omukozi omupya engeri y'okulongoosa ennyumba, era nga kino Mabike abadde akikozesa okulaga nti omuswaza mu bantu kyaliko obulemu. Olaba Allah bwe yamugerera omukyala, omwami yakuleeta kulabirira nnyumba ye, gwe lwaki ogirekera omukozi? Accident tesobola kujja nga tewali nsonga. Emirimu agiwa maid. Kitegeeza n'obuvunaanyizibwa bwe ng'omukyala tabumanyi. Ono Nkuba Kyeyo ssebo tomala nodda si baakuwaata alongoose emmere, alongoose eddiiro, gwe lwaki olagirira mukozi? Bano tebawaata ssebo. Tukikkiriza nti kale accident yajja ekyo kibi, teriyagala muntu kuvaako kintu Katonda kye yamutonderako. Naye obukakafu weebuli nti omwami abadde akikozesa ng'ekyokulwanyisa atuwa akatambi. Naggambye Faruku omukazi ng'akukyayi, gw'omala naye emyaka 10 naggamba obadde tomalaako. Lwaki tewagenda mu lunaku lwa nasooka osula naawe ng'otegedde nti simalaako? Kale katugambe nti walowooza nnyinza okyuka wiiki ejja era obadde buboomi engeri gye nsoose okukulaba ne gugenda mu mwaka. Ng'okimanyi bulungi nti omusajja wo tamalaako akuyisa bubi, akuba, asamba, ayomba, n'ofumba ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano. Tubeereko oluusi tukkiriza nti abakyala balina eddembe, naye n'abaami nabo oluusi tubafeeko. Kubanga kati ono omwami golooza lwaki asirise?
ayina ebimuluma ku mutima ayinza okukaabira mu kkooti ate n'aswala eri abaana kuba yaswala Mabike ayina ekitiibwa asazeewo n'agamba nti kankuume respekiti yange kaŋŋeme genda mu kkooti. Kkooti yabagambya nti buli mwezi asasule watya byebyo byonna ali ku miliyoni mmeka byebyo byenkugambye atuweeyo essatu yoyo omukyalo omutwazi oyo ye mukyalo omutwazi kubanga ennyingiza ya bbaawo agimanyi miliyoni 3 ajja zigira ne baba amanyi nti ayingizeemu kitundu naye ayagala mmuggyako nti zobadde wabuli obuwala zonna njagala nzifune. Obwenzi tukikkiriza nti si bulungi naye omukyalo okwenda kw'omusajja n'okuyomba kw'omusajja ewaka si ye solution tebeera kkooti kukutaawuluza nedda ebyo ebintu byebikyuka olina okubigumiikiriza era mu abaami bange abali eyo abatulaba muyinza obbanga eno ensonga mugirabanga entono naye nnene omwami ono tumubeereko Mabike ayinza okwekola ekintu bwemuto bwe mwazannyisa kantinti MP kantinti mumujjukira kantinti nalaba yeekola ekintu weebale nnyo era naye mukazi mukazi bwe wasanga omukazi ng'olina ssente ekonome weekyuka bw'omukazi akuggyako ekitiibwa nze nkugambye Faruku gw'omanyira nti nno omukazi ono gwe nawasa mutuufu nga ne bamuyinamuko challenges mu ekonome ng'asigadde akuwa ekitiibwa kuba omukazi asobola okusanga olina ebyobugagga byo by'okoze naye ssente z'omusawo ne zikendaga totegeera n'omugamba njagala kati nkole bizinensi eno nzire mundoke enfune ssente naga tojja gikola tolina magezi gagikola naye ng'akusanze olina ssente ye mukazi kubanga atandise okulaba tiwano takyalinawo mugaso. Omukazi eyajja okukubeererawo asobola okusapootinga mu buli mbeera asobola n'okukuba ewaabwe mu kyalo n'ajjayo akasente n'akakonaga teeka wali tutambuze twetereeze naye omukazi nga takulina kumusobola okuba munyuma naga nti abasajja abasinga obe bamanyi nti bw'ojja n'omukazi mu bufumu mugenda kubeerawo paka n'asooka kutaba nti waliyo okufa gwatankola obala ddi nti tugenda kufa tusobole okwawuka tukikiriza nti omuntu agenda kufa naye gwe omanyi kyoba gwe agenda okunsooka. Abakazi bw'ayingira mu bufumbo nga kyatagenda kubeera naawe lubeerera oyo gobanga bukyali omukazi omutuufu aga nti nze mune ngenda kubeera naawe mu mbeera kyoma mu mbeera rekasi omukazi ayingira mu kkoodi nti nze ngenda kufa naawe. Kati owulira ebiboozi ebyo ng'omukazi abigamba nze siri wakufa naawe omanya natomera eyo sayini etaga nti oli mu kkubo ffu oli mwambuusi. Kankubuulire Faruku abasajja tugende tubakaka bino abaami bakatira ddala abali eyo ebweru mu nsi z'ebweru engeri gye bajja ne bava mu environment baddemu enkuba n'akasana bw'agenda ebbali eyo n'afuna environment ey'obunnyogovu n'afuna emmere n'akyusa dayate tebasigala kyekimu n'omusanga ng'omusajja oyo yandibadde asobola okusanyusa mu kyalo takyasobola musanyusa ekyo kyokka omukazi kimunobya n'atamanya nti embeera y'obudde esobola okugaana omwami ono okukola ki okwekyanga ekyo kyokka ne kitwala omukazi n'ateebuuzamu nti omwami wange si bw'atyo bwe yali kiki ekimuviiriddeko kuba njagala nkulage nti pasentegi z'abasajja abasinze okuwangaala ne bakyala baabwe nga bali Bulaaya kutandikira ku myaka 4 okudda waggulu kati abaami abatere batuuka mu myaka 4 okudda waggulu tebalina era endwadde ezibakosa nga prostate etandika okuva mu position kubanga lwakuba nti eyo wanga tujja kufuna akadde tukyongereko ti prostate eno bweva mu position okusinziira ku mmere gy'abadde alya okusinziira ku bacterias eziri mu mubiri etandika okuba nti tekyasobola ku producinga semens eziyamba ku spams okudduka n'osanga omusajja oyo nga wakisasi kitya kimu ate eddakiika mmeka gwe n'ogaa nti olwo omusajja ntami mbwa agenze naye nga kintu kyangu nnyo muyiize akantu kyogamba nti eriyo omukyala nga ali eyo ng'oba omusajja we nga tamanyi kojja kitonsa kyasobola okumugja ku tuwiru n'amuteeka ku fowiru osobola otowinga omuntu yenna ate Faruku ebyo naawe nze nagamba kati obuntu obumu obwo kuzannya n'akwagala kubanga ekyo kimanyi kojja kano tukasooke kaveewo bamugambye amuwe miliyoni mmeka n'ennyumba amaka ge kansanga gasooke bagawo omukazi alabirira abaana bagamuwadde si kusooka baalaze eddirwa olaba Mabike we bamukuba ekigo nkugambye kyekyo nagamba nti omukazi bw'atakukuumira ssente akusuula
era mu abakyala abagenda otunuulira amawulire gano kibawe ekyokuyiga bw'omanyanga nti omuntu ogenda kubeera n'etomwonoonera budde kati ayonoonye yajja kulowooza nti Mabike yayonoonye emyaka gye ne bonna beeyonoonedde emyaka ate egy'okukkakkana kweguza jjubire ate mmwe muli mu separation myaka 18 naye Mabike kooti yamuyita yagaana okugenda mu kooti ayina ensonga yateswaza mukyala we mu lujjudde kuba akyamwagala naye ng'ebyo bikyali awo mu kisenge ali atya ebyo byonna byo byetutuukako Tereza Mwanti byonna ebyo byetutuukako biki ebitankuula abakyala ebireeta abakyala okuva mu maka ebireeta abakyala okutandika okubuukako waya naggaye nti abakyala bano baagala nnyo omukyala ono ayagala nnyo n'alya nakkuta era abaami mbabuulira amazima ne mbagamba nti teri musajja ayagala mukyala we ng'amwagala yekka nga toweza bintu bino wammanga omusajja nga toweza ddakiika 25 first round omusajja ng'ogenda luutu emu n'otadda abakyala babeera n'ennyonta eyo kubanga omukyala ono omulaba Faluuko nakugamba nti alinga siga zungu luutu eno esooka gye tubeera nabo bayinza n'obuba nga tannakkuta nga tanaba nakiteeka ku bwongo nti ndi mu sex luutu eno ey'okubiri yesinga amakulu naye abasajja ku bitundu 98 ku 100 abakomawo be batono bonna bagenda luutu etya tebakomawo naye nga mbutuufu twandigenze ng'ekitono nnyo mu mwezi omusajja risaaki atulaga yandyegassenga emirundi 9 muki mu nnaku 3 mukulu tetuukole ate tetuukola ani yagamba nti nno sex ayingira mu mirimu tetuukole emirimu anti kati wiikendi zetubeera ewaka tuzibale wiikendi zetubeera ewaka Faluuku kankube bano abakazi obalaba bafa sex gwe weegatte bulungi era mu abaami abali eyabala abakimanyi sikyasobola sikyakola ki nga lwaki tonkubira akasimu soko kabawe nga lwaki tonkubira akasimu nga kojja nze mpaka naga nti eyo TFT kavigameni plus ne kavimeni extra omusajja tosobola kanywa n'osigala kyekimu omukyala n'agenda kakola katya anti ko kakuwa timing kakugamba nti ojja ttambula paka bw'onojjako ekigere eyo yingini abasajja muteekeddwa okuba nayo abaami nabagamba tukyuse ne kundya abasajja tulya bubi muntu nabeera ku mikiku sisimayetololera omusajja oyo otya enkoko n'omuceere wagaya bagiya wakwata mu mberenge biki byoliye omusajja oli otya bagiya n'onywa amazzi n'oyegatta kati Faluuko nkubuulire amaanyi g'okutuusa omukyala ku ntiko gatandikira ku mubiri gwe tulabako guno omubiri guno gwe tulaba okutandikira amaanyi oteekeddwa okulya emmere ezimba omubiri ezzaamu amaanyi otegeera olaba gali amajaani ge nagambako galiko oganiki amajaani ago gentera gayambako okulongoswa ebintu ebyo ebicaafu mu mubiri emisuwa n'okola ki n'onywa nakasukaali bakayitako organic sugar kasukaali ako kali nakyo oteekako ejjiika emu ku caayi n'okuuma sugar levels zo nga zibalansinga gwe bw'oba olya muceere bw'oba olya bummonde buzungu amaanyi ogenda gajjawo kiza weesaana okudetoxifyinga buli kadde wakati wa Mabike ne Nakiryo waliwo obunafu nga tetunayogera ku birala omusiguze tasobola yingirawo ng'ekisenge kiri strong kyekyo kyengwe nti gwe buli osuula omuggo pozi ng'omukazi yali akimye bibye ne baba akimye bibye bakazi bangi nnyo bajja nga yagala kwagala kagende n'omukuba akaggo ne kano ganaga nti ewa Peter siddayo byennoonya ono yabirina n'alyoka atuula lwakaggo kokka nze mu abasajja kyembasaba kiri ekintu kimu yoza yingini osirike funa kavigameni plus kavimeni extra nja kukabaweereza mu abaami bange abali eyo mwebweru mu diaspora wa London gwe nkubira bukubizi simu ngambe nti kojja ne bwoyite wa Faluuku nga nti kojja Faluuku connectinga ku kojja mwetaaga nze nkakutabulire ogende waka abantu balya bubi okanywe bino byonna bimujja muli ebintu ne bibanga tebifuluma mbikuwe bifulume oyoze yingini omusajja buli lw'ofunamu problemu y'entambula y'omusaayi amaka gasiibule buli omusaayi ogutambula obubi amaka gasiibule kubanga ebimu ku binyweza amaka entambula y'omusaayi kubanga omuntu nze wembanga nina kasente kange naye ng'omusaayi tegutambula bulungi ate sente ze era bajja zitwala omwana amanyi otambuza omusaayi agutambuze bano abakazi batuwa ekitiibwa okusinziira byokoze
omukyala tosobolera dde omutuusa ku ntikko ekitiibwa agenda kikuwadde bye bino birabanga batutyobola nga takuwa kitiibwa nti afuta osina na kyenfiirwa tuyinza n'okuddawo okunenya omukyala ng'agamba gwe ate omusajja tamalaako ate nfiirwe olwedde nina ennyonta y'omukwana ate n'ebintu mbimulekere naga akanfiirweko kimu kammanye nti ennyonta y'omukwana ennumye naye kaŋŋende n'ebintu Mabike kyebamukoze omukazi ng'amanyi nti abasajja abatuusa abakazi ku ntikko bangi batono naga nti research alankingibwa nti ebitundu 35 ku 100 be bakazi abatuuka ku ntikko abasigadde tubawa abasigadde bakoma mu kkubo tebatuuka ku ntikko naye simanyi lwaki mwesibira eyo ng'okimanyi nti kojja alina kattabo njaka kusibirako bulungi naga nti Faruku nze emyaka 11 ntabula eddagala ly'obutonde lino era factory yange ogimanyi emyaka 11 ntabula eddagala ly'obutonde lino abatabiriiko ebyo abatabyagala ku ntikko ani akusesa nga lyessanyu lyokka erisookerwako ku nsi naggamba nti buli kintu kyonna kigenda na ssanyu essanyu ly'omukyala kutuuka ku ntikko ng'abeera mbanne n'anyumya nti nze jjo natuuseeyo omwanja kitegeeza omuno okunyumiza nti bw'otuuka ku ntikko osannyalala amatu ne gakuluma n'okola ki nolaba ng'obulamu butandikira olwaga eggulu ly'oku nsi eri atagala ddiro zaako abasajja anti olaba Faruku bwe tudda mu kyamazima buli mukyala alina sayini ze ng'atuuka ku climax mulimu abakyala bakuba n'endu nolowooza nti ababbi batuyingiridde ng'atuuka e Makindye wali ku climax mulimu n'abaami nabo balina sayini ezaabwe mulimu n'abaami ababoggolera ddala mulimu n'abaami abakola kikati essamyu buli muntu ayagala oddiro zaako ye bw'anaaliwulya nga abo mu kikoobe balinyumya nga ye talifunangako omusuubira kukola ki agamba ono nina omuzzaako omukyala oba omusajja bw'amala ewiiki ezi 3 nga teyeegasse emisuwa gye gyonooneka naddala bano beemukki kati abeera bize atudde simanyi ayinawo kubanga jjukira stress eno ogiraba naye disorganizinga testosterone z'omusajja kubanga naga nti ebimu kubifuula omusajja okubeera ow'embavu nga testosterone ezo zibalansinga kubanga leero kankuwe kino Faruku sayansi atulaga nti spams zino ziringa mata bw'ofumba amata ne gabimba ne gayiika bw'oba tozizzaako mata mabisi tegaddamu kubimba kuyiika gali agasosoyiika gakalira bukalizi kati sayansi atulaga nti omusajja bw'alirizinga first round wateekeddwa okubaawo ebikola spam z'empya okuddamu okgenda mu kasuwa kali kajjule kasobole okuddamu okubimba omusajja asituke kayiike kati eyo process basawo batono nnyo abakimanyi nti gwe ne bw'owa omusajja eddagala nti olina okusituka lutu esooka okomewo ey'okubiri okole emirimu gyo naye nga tosoose kumanya biki ebireeta ekyo mu byonna kye tusooka okujjanjaba spams eri active bwayiika budde ki obuddamu okujjuzaawo bye bino byempulira oli ne bamugamba n'akuba essimu najja nga adduka kibeera kitya beekubira amasimu oli n'ayita omukyalo okuva e Ssembabule n'amugamba nti nange wendi e Kampala ndi mu ofu yange ya nnaku 3 jja tubeere e Kampala ofu yaffe ennaku 3 nga twenyumirwa naye olw'okuba nti nno omusajja sisitemu ye wali akasuwa kajjudde amazzi gamuwaga olumala okugabundula bw'ati ngalabira ddala ekizibu ekizze mu nnyumba kuba obwagazi bugenze agi yonna efudde omukazi amulaba ng'ekizibu kubanga tamanyiddwe kaliddamu kasuwa ako kujjula ddemu afune appetite ng'omukazi ayebuzabuza yangu biki Faruku nkubira essimu ongaye ntufunyewo appointment tulina gye tulaga nnaku 4 mukyala mwe transport agende kati omukyala yazze n'engoye ez'okwambalira amazzi atazambadde omwegassekamu mukubawo ng'addayo olw'okuba ayina ennyonta y'omukwano omusiguze wamukwatira namugaa kiki nga watambudde n'ebintu bingi tumenyere bulungi omusajja abeera e Kampala oba Nkuba Kyeyo wonna wooli n'okola otya n'olagiriza omukyala n'omugamba nti jangu ondabeko ewiiki nnamba n'akubuuza ngenda mala ennaku mmeka nti wiiki nnamba kuba akasuwa kajjudde kakuwaga olaba nga agenda okukolera ewiiki ennamba omukyala olutuuka bw'ati olukuwaako ekyalo ogusooka bw'oti n'olirizinga bw'eppaba obwagazi nga bugenda feelings nga zigenda kubanga system teri active kwanguwa kujjulizaawo sigale ng'okyalina obwagazi buli era kyoba nti abasajja 98 ku 10 beegatta lutu etya
era obujjanjabi bw'abasajja we buli kankwe Faruku kino kiyigereyo teri musajja atalina maanyi ga kisajja ngena kungamba nnimba kati olumala neyejjako waya biki bikinfunye programu biki bikinga omukazi atambula ng'agenda yazze kubeerawo wiiki gwe omugobedde mu ssaawa etya olw'okuba oliriizinze amazzi go gagenze tokyalina bwagazi omulaba nga kasasi ye yasindise no transport mitwalo kugambye asindika transport abo abasajja omanyi nga amazzi gajjudde tusana omukozesa ensobi asobola okuvuga emmotoka oba asobola okukuweereza transport ng'akimanyi nti ogira emitwalo ebiri nakugaa nti kozesa na Uber oba linnyawo booda okuva empigi funa booda amanyi okuvuga oyangu wootuuke naye ng'ekimutta eddakiika ezi n'atuuka omukyala eddakiika 2 n'omugamba ddeyo kubanga omusajja bw'amaliriza luutu eno esooka ne transport omungi gwe yasindisa agenda ku birowoozo naga nti eddakiika ziri 2 ze zansindikisizza 10 kati n'agamba owaayi genda ewakaddayo tewali kyakola mukazi aze ayina obwagazi bwa wiiki okozesezza essaawa etya kati mbuulira Faruku bwamusanga mu takisi nga baddayo oba bwamusanga ku bodaboda manyi bodaboda z'e Kampala olusi tususwama ne tulinnya babiri bw'ataamunnyonnyole n'amukaabira ennaku gy'ayiseemu gy'abadde azze okumala wiiki n'amalayo olunaku lumu ebyemugamba nti omukazi omusanga agenda Sembabule n'omuzza ennakatooke awo bamukwate buli mukazi era gw'osanga ate alina gy'alaga n'omukyusa abadde aliddeko gy'abadde n'atakkuta kati agamba ono yagenda okummala ekyoyooyo ddala n'omuteekamu eraga nti kamale gagenda obudde bw'oli mbuweemu bino byo bagamba abakazi tebalina pulogulaamu aba nayo aba ne pulogulaamu naye olw'okuba nti gwe omudisappointinze mu pulogulaamu yo of course ajja kunoonya replacement talina gyadda eri yasiibudde ate gwe omulaze nti olumaze okwegatta akamu eddakiika zo 3 ekyoyoyo kigenza odduka kati yakola ki kawa abeeteeseteese obudde ng'omusajja ganasanze ekikazi mwana mu takisi nti kina pulogulaamu n'enkikyusa yabadde ne pulogulaamu kwe yadde azze kulaba Faruku naye Faruku olw'obutiitiizi bwe eddakiika 3 ze yakozesezza kati ezira ennaku 3 aziteekewa kazi we yeetegese ng'amutwala wamusangira nga Faruku n'ennyolo anyweza yanywadde eccupa ya kitonsa erina wali mu nsonda ate abasajja ennaku zino bakangakanga bw'agula eccupa yange olw'okuba akimanyi nti yingini ebeera stede ng'agisimba wali ku kitanda omukyala agenda oyinjanga eccupa agirabawo walingaga nti wano ndi katuufu so kati abaami tube bakyala baffe obudde tewejjanjaba nti sina maanyi ga kisajja ekyekigambo saagala nakiwulira omusajja yenna asituka Faruku ge maanyi g'ekisajja obulwadde bw'abasajja buli awa butawangaala mu kisaawe nakusobola kudda ate ennyonyoogeze zino anti ezo ennyonyoogeze zikolebwa musajja buli lwalwawo emiswa giri gye nagambye nti gyonooneka omusajja bw'alwawo okukola sex oba okwegatta abamu bamasturbatinga n'anyonyoogera emisuwa gino bw'amala oginyonyoogera tulinako emiswa kuno bwe tuyita seminiferious tubes bwe busuwa obutono obugaba vibe y'omusajja buli lwonyonyoogera bw'otyo olw'okuba nti engalo zino zo zikaluba ate mu kitundu ky'omukyala kyakolebwa nga kyo kigonda kati engalo zino zikaluba buli lwonyogera bw'oti emisuwa giddayo eri munda bwe giddayo munda gizibikira ne gitandika okuba nga gisensinga nnyo kwe kufuna gye tuyita high sensitivity bebana abasajja n'omusanga yakagenda ewali akabugumu titi n'avaayo n'atandika okuba netiwaaka neefa n'atandika okugamba oba mbadde ki si bwe nti bwentera okuba naye oba ki ekintuuseeko abasajja eyo emboozi ansa yammwe ngirina ki ekintuuseeko oba mbadde ntya si bwe nti bwentera okuba ansa nze njirina ezo ansa nzirina nzikuddamu n'ekikupa yange aliwo kubajjako nnoonya ne kale kanjibawe abaana bange ab'obulenzi essimu yange eri 075 mu 00 200 075 mu 00 200 0759 100 200 Faruku nze n'emboozi y'amaka bulijjo mpulira nnyo abakazi tebalina pulogulaamu munamusanze mu kigunda mune mutwala aba yazze kulaba kitonsa mutwala ekawempe aba yazze kulaba kitonsa n'atakozesa budde mukazi bw'amuleetedde n'abuwa omulala baba n'ogamba talina pulogulaamu naye agirina gw'omudisappointi nze n'akola replacement mu speed awanti abaako nakiri ennyonta
buli kimu kugambye nti omukazi amazzi bwe gataggwako ku mugongo ayomba ewaka faluuko olwairo mu abakozesa abakozi abawala bw'olaba omukozi atandise osiriiza emmere nga yitazisiriiza bw'olaba nga atandise okwasa amagiraasi ewaka muto agenda amitinge ku boyfriend wakomewo amazzi spams zibeera zijjudde ku mugongo ng'atandise okuluzinga sense of human kirina kyo muto agende yeegatte 98 abantu babiri bokka be bano bewaka nga kuta sex naye ng'akooya embeera za musajja kuba mbeera za mukazi ku 10 balikaaba naye ebitundu 98 ku 10 abakazi badduka waka nga omusajja takyamalako takyamuwa budde kisenge ati omukyala akola akagende anti omusajja afuna omukazi nga kuta sex tasobola kwogera nonsense mu kamera kasitaba nga kuta sex tasobola kwogerako kibi mu kamera era jayomba bambuziriza omusajja wange mwagala kyokka agenda njagala musajja bambuuza nti omusajja kiki nti nze njagala musajja wange njagala musajja wange oyo ye wange gwenjagala iye anyweza ennyolo so abasiguze kubaloli watematema abasiguze nentyamu ebeebo bazibu beebo era ndooza ttaano apo wagirabanga buli omaga nti kojja kyekyo bwe kiri nze nze faluuko nagamba byaddala ate ebyo mikwano gyo ku mukazi woyo oyo mukwano gwo ku mukazi wange yoono mukwano gwange alright tubadde bwetuti tubadde ne kojja kitonsanga tukuyisizayisizaamu munnange nno ebintu bwe bityo bwe bitambula wano mu Kampala oba mu Uganda wano mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange bweto bwe tubadde abajja basama jangoyezo yingini omuzira gukubyekubyemu omusana gugira otuuke wano ng'oli malidadi sana maama w'abaana wawano gwe waleka wano abeere nga takola ki tabeera disappointed abakyala bangamba babeera disappointed abamuwana bebaleka wano nze kankubuulireko omuntu asinga okubeera disappointed ye mukyala eyasigala e Uganda omwami akomawo nga n'eddakiika 2 takyaziweza bangamba babeera disappointed akomawo nga n'eddakiika 2 takyaziweza kyova olaba nti ebintu byebimu tosobola kubanga environment bwetyo environment bwetyo bweri naye waliwo solution ansa weeri gwenkubira omukyala wawana asobola okulinda omusajja we emyaka ekyo 5 ate nomune kankwera abana abakazi bagumiikiririza ddala mwebaliye Kampala abayitirivu mwebali ne n'atuuka wano n'agamba omusajja naga nti eddakiika era waliwo omukyala jjuza awo yali avasalizeyo kasangati nanga akojja omwami wange yakayingirawo naye nsaabitegedde era naddukira naga nti mpaka pick-up at least ayiseeyiseeko ne kavimeni kati nangamba nti addayo wiiki ejja naye at least wanaddirayo nga amukozeemu omulimu faluuku jasi muno omuntu tububuusa amaaso ne bajjajjaffe bye baakulirako osanga omwami kati ali eyo bweru nga talyanga ku nnyama ya mu ttale bw'aba alidde ku nnyama bamusalira kakoko ka wiiki ezi naye twawuutanga enkoko eŋŋanda n'ogisika eddiba obukambwe obuli mu nkoko eŋŋanda ng'ogisika eddiba bwe bukambwe bw'omusajja bisero binnyo mu ttale nga tokyeddira wali okiriddeko so mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.